We are under instruction to arrest you. What? This is my bail. Yes. I'm on bail. The country should know that this is impunity of highest order. Come. We on bail. Come. Putting other charges on us. Why? Oh my God, bakamukuyo nadduka n'ekipande kya Bobby Bambi. Iba naye government eno labo musirikale wa mugoba. Uya ayagala mukuba gogo. People power, our power, people power. People power. Yeah, we said our power. Agenda mukuba. Ayina mukuba mundu. Agenda mukuba. Jikwate. Amukuba. Olunaku lugenda kukya lumu obusungu bannayuganda bwe beetisse okumala emyaka 4 ng'abasajja bano bajja basiga obukyayi. Kati bannayuganda bangi abalina obukyayi gwetebereza omuntu wasangira omuntu ng'akutte just poster eya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'amugoba emisinde egyo gyonna wabula ng'agoba akutte n'emmundu era omuntu oyo n'amusinkana n'amukuba amasasi agamuttirawo olwa poster eyo nga tavumye muntu takubye muntu talina kintu kyabbye wabula nattibwa olwa poster eya President Kyagulanyi. Kati olunaku lugenda kukya lumu bannayuganda lwe bali ekyanga ojja kubeera ng'otegeera nti amaanyi g'abantu gaba maanyi g'abantu. Tosobola kutugumbula muntu kumukuba amasasi olwa poster obuposter jadduka nayo nga takusobezzaako talina musango gwonna gwaziza. Mwenna mujjukira nti mwami Kyagulanyi bwe yabadde ava e Masaka okulaba Comrade amanyiddwa nga Edi Mutwe mu kkomera gy'ali kakati mu mbeera y'emu era yasinkanye ye kennyini abasirikale nga bakutte Comrade omu alina posta ya President naye nga kye bamukola kyamutawaana nnyo. Sooka nayo ogyerabireko. Enda mutwala eyo olabye oli agambye mugendeeyo mumuleete anera bamugoba nange yate mundoba ekifaananyi bufaananyi agambye mugendeeyo mumuleete bufaananyi kayusufu ate kikoma enda mutwala olabye oli agambye mugendeeyo mumuleete anera bamugoba nange yate mundoba ekifaananyi bufaananyi agambye mugendeeyo mumuleete bufaananyi kayusufu ate kikoma Mbaanirizaako mwenna abatugoberera mikwano gyaffe mwenna okuva okumpi n'ewala. Nze Eke Master ateredde okulaba ng'embeera ng'eno tugyogerako n'okusunsula ebigambo oba oliawo bye twetaaga okumanya naddala ebyo ebigenda okuzimba ensi yaffe eggwanga lyaffe okutwaliza awamu. Omukutu gwa AKTV Media Uganda era gwe mukutu guno ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi ogw'omukutu ogukwa amawulire ag'enkyukakyuka. Mikwano gyange mwenna mbasaba video musooke mugimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri kati nkusumululire ebikuuno ogenda kwewuunya ogenda kutya obusungu bannayuganda bwe balina ku mbeera eno egenda maaso mu Uganda. Kakati nno nga bwe nkulaza akatambi akasembyeyo President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yabadde ava e Masaka n'asanga Comrade omu ng'alina ekipande oba poster eriko candidate Kibuluuta. Kati Kibuluuta ono yateekako ekifaananyi kye saidi endala n'ateekako President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Wabula ono abasirikale bwe bazze mu katawuni bwe bamusinkanye ng'ekipande kino akiriko akisiimuula akiweeweeta era nga n'abantu bamuwa n'ensimbi olw'okubanga bambi obwagazi bungi. Kye baakoze kwe kulagawo embeera oba okusawo embeera omusajja ono naye ne yeekengera n'asobola okubeera ng'alekawo posta eno n'adduka. Wabula kye baakoze kwe kumugoba emisinde bamukwate bamunyweze bamutwale bamuggalire. Wabula ng'ekimuggaliza okwagala okungi kw'alina eri mwami Kyagulanyi. Kati buno bonna obukyayi abasajja bwe bazze nga batusigamu akoze omusango ne bamukwata n'oyo atalina musango gwazizza ne bamukwata. Era mwenna mukimanyi nti posters nnyingi nnyo mu bitundu by'enjawulo naddala eyo mu bitundu ebyeyo mu Maserengeta ng'okkusanga ng'otimbye posta yonna eya mwami Kyagulanyi bakuggulako musango era nga posta zino poliisi ekukwatira ddala n'ekuggalira ne posta zino n'ezikwata n'ezikolezaako omuliro oba poliisi n'eziyuza. Mujjukira nabakolera akatambi nembalaga nti mbitundu eyo ng'oyisizza ekabarole side zeeyo mu bitundu eyo wansi waliyo ekyalo oba tawuni nga mulimu bipande bya NRM byokka wabula nga abantu
bangi abawagira enkyukakyuka bwe twababuuza nti lwaki muno temulimu kipande kya nkyukakyuka na kimu abasajja batutegeeza tetusobola kubeera nga tukitimbamu kasita okitimbamu obeera oziiza musango gwennyini poliisi kennyini yeekwekimira era ogenda okakkana nga bakuggalidde nga bakukubye emiggo nga bakutulugunyizza kakati ffe tuwagira nnyo mwami Kyagulanyi naye ekyamazima matuufu abasajja batuteekako embeera tebatukkiriza kulaga mu bantu nti eno waliyo abawagira Kyagulanyi kati bino byonna nga bigenda mu maaso kyekiri kyenkugamba tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okuzukkusa abantu bano naddala abakuumaddembe okubategeeza nti bano bakolera nsi Uganda tebakolera muntu omu tebakolera regimu tebakolera Museveni tebakolera Muhoozi wabula bakolera gwe Munnayuganda kubanga gwe gwawa omusolo era omusolo ogwo kwe bali emmere kwe bawerera abaana baabwe kwe bajjanjabisa abaana baabwe kwe nabo kwe bafuna uniform ne allowances zonna ze bafuna okubeera nga oba oli awo basobola okubeera nga banywerera mulimu guno fe ababasasula kati bino byonna nga bigenda mu maaso bano olw'obutamanya olw'obutategeera olw'okukozesebwa nga ne bannaabwe bangi abakulu mu magye abakulu mu poliisi abattiddwa mu nzita ey'enjawulo ennyo ng'era abamu tubalabye nga bajja bakuba amasasi wabula era bano baasigala tebayize baasigala tebategedde nti oba oli awo ekiridde omukulu naawe omuto kisobola okubeera nga kikukima kati mu mbeera eno mukwano gwange atugoberera njagala nnyo omanye tulina okulwana nnyo twejojobe ng'akalula mu ggi okulaba ng'ensi yaffe abantu bonna naddala okusingira ddala mu byalo eyo eby'enjawulo nga tubunyisa enjiri nga tulaga empisa nga tulaga obugunjufu nga mwami Kyagulanyi bwajja nga atugamba enkya n'eggulu jjukira nti bano baatubatiza dda erinnya ery'abantu bahuliganizi nga kino kitegeeza nti ffe abatalina mpisa ffe abatali bantu baddembe ffe abalina obwegugungo ffe abateekawo embeera yonna nga kino kitegeeza tulina okubeera nga twesangulako erinnya lino tusobole okubeera nga abantu bano tubakyalenjinga mu mbeera yonna nga tulekedde 2026 jjukira nti tulina okubeera nga tulwana butasamukka butasamwoyo okulaba nga posita zino tuzigabira abantu oba tunakola buposta nga butonotono ne tugenda nga tubugaba mu bbando wabula nga kino tulina okukikola obutasukka mwaka guno kubanga 2026 ate akalulu kagenda kubeera nga katojjera naddala mwaka awo nga gutandika nga kitegeeza tulina okulwana okulaba nga tusaasaanya enjiri tukole posters obutono oba bu flyers tugende nga tubugabira abantu buli omu mu kitundu mwali naddala oyo ali mu kitundu nga bano abasajja tebaagala nkyukakyuka tebaagala nkulaakulana kati mukwano gwange atugoberera olunaku olwaleero wali eri emakerere ku kisebe kyaffe Kavule President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono ng'ali wamu ne ttiimu ye ey'abantu baakola nabo oba abakulu mu kibiina kyaffe okubadde omukulu amanyiddwa nga Deputy President owa Buganda Alhaji Muwanga Kivumbi Deputy President oweri mu Eastern amanyiddwa nga mukwano gwange erinnya linvudde mu mutwe ne kubeerako omwogezi waffe ow'ekibiina Honorable Joel Ssenyonyi oyo ayambadde ebyeru ne kubeerako omukulu ono amanyiddwa nga Katana ono naye mukulu mu kibiina kyaffe kaakati nno kubaddeko ne SG oba mwite Secretary General waffe amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya kubaddeko Madamu Teacher Honorable Betty Namboze Mukono Municipality kaakati nno bano basobodde okubeera nga bafuna abagenyi okuva wali eri e Bulaaya oba okuva wali eri mu embassies ez'enjawulo nga ba ambassadors bano bazze okukyaliyako President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga bamanya tweteeseteese tutya akalulu ka 2026 tukayingidde tutya yabaffe biki bye tweteeseteese okukola yabaffe bwe tukawangula kiki ekiddako kati abakulu bano kyekisinza okubeera nga kibaleeta okubeera nga bategeera wali eri ku kisebe kyaffe ekya NUP wabula bino byonna nga bigenda mu maaso President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayogeddeko eri ensi n'agamba nti bino byonna abasajja babyogeddeko babitubuuzizza naye ng'ekisinga obukulu ffe kye twagala kye kikwata ku ddembe ly'obuntu bannayuganda bangi naddala ba comrade abawagira enkyukakyuka abasibiddwa abakubiddwa ne bamenyebwa abatuusiddwako obuvune abamu batuusiddwa n'okutwalibwa mu buwaŋŋanguse olw'okubanga abantu bano tebakkiriza mu ddembe lyabuntu kati mwami Kyagulanyi agamba nti abasajja bano tudisikasinze ensonga nnyingi nnyo naye nga ddala okusingira ddala eddembe ly'obuntu okulinnyirirwa mu ggwanga Uganda kaakati be baana baliwo kubanga bwe naawe jjukira nti abaana bangi abasibiddwa abali mu makomera naddala awatali musango awatali nsonga yonna ematiza kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mwami Kyagulanyi alabye kundaba kuki kati abantu bano bonna ba ambassadors abakyadde waliri ku kisebe kyaffe ekya NUP bakulembeddwa omukulu akulya European Union kaakati ono yazze oba oliawo n'abakulembya delegation ye yonna n'ekyala era ng'emmoroka booziraba baze ne bapaakinga wabula nga kino kibadde tekibangawo mu ggwanga Uganda okubeera nga waliwo ekibiina
ekivuganya gavumenti naye ekibiina ekyo abakulu okuva e Bulaaya ba ambassadors bonna ababede ne beekuŋŋaanya okuva mu UN bonna ne bagenda ku kitebe ky'ekibiina ekyo ekivuganya gavumenti ya Mwami Museveni ne batuula ne babaako ensisinkano ne bakuba meeting enkambwe kaakati nga meeting eno eteesa ku ebyo bye bapulaningira gavumenti eno okubeera ng'egendagendako ng'eteesa ku ebyo ebituukiddwako ng'eyogera ku ebyo ebigenda mu maaso kibadde tekibangawo era National Unity Platform yesookedde ddala okukola ekintu nga kino nkugambye FDC tekyazangako delegation ng'eno KBDP emaze emyaka n'ebisiibo tekyazangako delegation ng'eno nga kino kikulaga nti National Unity Platform kyekibiina oba oliawo ekiri mu kuvuganya Mwami Museveni nga kyaddala ddala okujjako biri ebibiina ebirala byonna bibaddewo ng'omukulu abyeteerawo bimuvuganye naye nga n'abasajja babikubamu dda ttooki nti tebivuganya wabula bikolera ye kati bino byonna bigenda maaso bikulaga bulazi embeera gye tubaddemu embeera gye tulimu kyova olabanga ne mu kuwamba mu kutulugunya mu kuliisa akakanja abasajja bano aba National Unity Platform be basinga okubeera nga bakaliirako kubanga bano baakimanya dda nti tetukkiririza na Mwami Museveni ffe tukola byaffe twagala kumuggyako bya ddala era kyova olaba bangi bazze nga akozesa mu nkyukakyuka okuliba Mathias Mpuuga ne kaguruupu konna konna nga bakola Democratic Alliance ekisinde kaakati bano baafuukira ddala kyewaggula era nga bano mu kifo ky'okulwanyisa oli gwe baalowooza nga nti balwanyisa kaakati bano balwanyisa NUP era bino byolaba bye bisinga okulaba okuluma ba Mpuuga kubanga baafuna omuliri gw'ensimbi ne balema okusula NUP wabula lunaku olukya NUP eyongera kulinnya ku ntikko era ebigambo bye bino ebivuddeyo. Tubadde mu kafuo ne European Union delegation tiimu y'omukago gwa Bulaaya ambasada abamawanga ga Bulaaya abakulembeddwa ambasada wa EU badde bazze twogere ku nsonga ez'enjawulo ebyenkulaakulana nteekateeka yaffe mugenda mu kalulu na nteekateeka ki gye twagala okuleeta singa tuba tuvudde obukulembeze ng'Abannayuganda bonna bwe bakiraga naye okusingira ddala ebyo babireese okubiteesaako bo nga balinga abalowooza nti embeera tuli mu ya bulijjo naye tumaliriza ng'ensonga enkulu gye twesibyeko era etuta obudde obusinga ensonga ya human rights eddembe ly'obuntu bo nga amawanga g'e Bulaaya tubalabye nga beesibye nnyo ku ddembe ly'obuntu naye era tubadde nga ababasomera nekibagamba nti beesiba ku ddembe ly'obuntu naye balinga abagamba nti eddembe ly'obuntu liririmu lye bamanyi lye bakaanira kale nno twongere okusabira ensi yaffe n'okusabira pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nkugambye nti embeera nnungi si nnungi okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso wabula nga tukyayongera okugenda mu maaso n'okugamba nti free all political prisoners okutandikira eri ku ba Bobby Yanga okujja ddala ku bamachete n'abalala bangi abaasibwa edda nga basajja battu omusana bagukonga lusu nga n'enkuba bagikonga lusu basajja battu nga n'ekitangaala bakikonga lusu ng'era mukwano gwabwe asinga kyekizikiza ekiwedde emirimu mpoze n'ekisiikirize eyo gye babeera munda gye babakaligira gattako okubeera nga bano mukwano gwabwe omulala kwe kubeera nga batulugunyizibwa okusuzibwa obubi okuliisibwa obubi n'ebirala bingi nnyo oba oliawo ebibatuusibwako nga bali mu nkomyo eyo gye tutasobola kubeera nga tumanya oba oliawo bigenda mu maaso wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange atugoberera twafunyeyo seeke omulala ng'oggyeko seeke kiti kati bannaddiini bangi batandise okubeera nga bazuukuka bannaddiini bangi batandise okubeera nga bazibuka amaaso ne balaba nti Uganda yeetaaga obukulembeze obulala ne bamanya nti Uganda ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda birina okwogerwako ensi ebitegeere kubanga ekyokubeera nga oli munnaddiini tekitegeeza nti okulembere bakulisitaayo tekitegeeza nti okulembere balokole tekitegeeza nti okulembere basiraamu wabula n'ebyo ebigenda mu maaso mu nsi yo naawe bibeera bikukwatako butereevu nnyo kubanga obeera munnansi wadde obeera nga ggwe Katonda yakulondobamu obeere ng'omuweereza ng'okulembera ate abalala abatali bannaddiini kati omusajja ono eyeegulidde erinnya omulala avuddeyo era omulundi gwe omulala n'agamba nti bwobanga oli munnayuganda bwobanga oyagala ensi yo bwobanga omanye ebigenda mu maaso bwobanga olaba ebikyamu n'osirika kitegeeza ensi yo oba ogiyidde mu buli lukwe wabula ggwe alabye ebikyamu n'obyogerako kitegeeza nti wejjeeredde era ensi yo togiriddemu lukwe kati omusajja ono agamba nti ekisinga obukulu era kye twolekedde ke kalulu kagambalagala akavaawo mpitewo era ono akakasizza n'agamba nti ekigenda okubeera nga kisinga ye protestive vote era protestive vote eyo tuzze tuginnyonnyola enkya n'eggulo mu butambi bwaffe obw'enjawulo
protest vote mu bufunze kwe kugenda n'okeera ku makya n'ogenda n'olonda oba n'osuula akalulu omala okusuula akalulu n'odda wali emabbali akalulu ako n'okalinda obeere ng'okakuuma abasajja baleme kubeera nga bakabba wabula n'obeerawo mpaka kawungeezi akalulu kano ne bakabala bwe bamala okukabala kati akalulu kano ne kalangirirwa bwe kamala okulangirirwa gwolwo n'oserebratingira awo wooli kubanga ogenda kuba ng'omaze okubeera nga owangula buli polling station bwe tunaselebratinga botyo tujja kuba tumaze okubeera nga tumala eggobe mu kibya kati ebigambo by'omukulu ono agambye ffenna tulonde omuntu omu pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono takirumyemu nkubiriza abasiraamu bonna okugenda okulonda Kyagulanyi ekyo nkiddamu nga situdde nkubiriza abasiraamu bonna okugenda okulonda Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu nze yeesoboddeyo ndi seeka nkakasa tonnafunako seeka era oyinza obutamufuna asobola kuyimirira kugamba bigambo byakugamba namukwano gwange seeka kiti namukwano gwange Allah musasi seeka kiti teyeemotya bw'ayogera kituufu ate bw'ayogera amanyi obuvumu nganze omuntu ndi muvumu siinayo buvumu buli mabega nganze omuntu ndi muvumu mulimu abaana nga bazaalibwa kuba bavumu mulimu omuntu nga ye alina kuba muvumu era ebituleetera bino okujja okwogera bino tuba tumanyi nti bwe tunaayogera waffe tulina following nnene era awo wennyini nti ebiseera ebisinga nti omuntu ava yennyini n'alaga embeera nti ali ku sayidi ya Kyagulanyi bamuyisaamu ne bamuyisaamu bamulese ne bamuleka gwe embeera eno togitidde ate olaba tetutidde buti gavumenti kati ate tutye bano ba bigambo Museveni takyata wa bigambo naffe tetutya ba biki naye ate bwe tubyogera ennyo bigenda kutuuka mu nsi ibiri birina we bijja okutuuka bitugase n'omuntu omwana n'abeera yajagamba ne mubutuufu sikyalina mulimu eyali yeekozesa kati bakola ki bankozesa eyali ali obulungi katulaye nadda mu kyalo kangezeeko kanini akalulu nkateeke ku mmyufu Okay, seeka tokomye kubyogerako bwogezi nakoola abantu kulonda Kyagulanyi naye ate mpulidde ng'ogamba ozze kuba Lord Kansala Makindye West. Baseeka tubalabye nga babawalaawala enfunda eziwera kasitookona ku nsonga ey'ebyobufuzi. Ki ekikuwaliriza ate ojja oyimirire ne mu byobufuzi si kukoma kubyogerako bwogezi wabula ate ojje weesimbe. Ekindeese bwenkanya natambuddeko awo Makindye nga singa na kirowoozo kyesimbawo kubanga ffe tubaddewo nga tubasomesangamu omuntu Sheikh ayogedde ku kino era kubadda nga owulira buli alumba Bobby mbaayo n'abasigadde naye nayitakaawo nesinkana omukyala akantu ako nakoogerako bwe nasinkana omukyala ng'atudde n'abaana babiri nga ali mu kufumba bwe kyekyemisana ate bwe bwawa wano mu Nabisaalu mu Kampala ng'abaana banyukako n'enswera bali babiri akamu kali bwerera akalala keesiga mu kisenyenye enjala ebuluma ku ssaawa nga 9 kwe kujja ne mbuuza ku mukyala naŋŋamba kino kyekyemisana kyekyeggulu nga lwaki naŋŋamba naye nze nsaba Katonda ampeeyo $5,000 kale no mukwano gwange nga bwe naggamba bulijjo sitambula nzekka kati omulongoose omuluutansozi ennamba eno gy'olaba ku screen y'omulongoose omuluutansozi nakugamba nti ono ayamba nnyo mu mbeera ey'akazigizigi nalema okubeera nga nkumenyera nti akola kino akola kiri ayamba kino ayamba kiri simanyi endwadde simanyi obwavu simanyi mikisa simanyi bisiraani simanyi bufumbo simanyi mirimu ababbi kati ebyo nakoowa okubeera nga mbyogerako ekigambo nkyogera omulundi gumu nti buli buzibu bwonna bw'osanga obwa buli kala mulongooswa mu luutansozi bw'obanga oli Bulaaya promotion zaagaana ku mirimu na buli kimu gw'oyina olutwe kaakati nno ennamba eri ku sikuriini eyo gy'olaba eri ne ku WhatsApp bw'omukoonako bukoonyi n'akubulira ekiddako ne bw'obanga oli Bulaaya bw'obanga oli Uganda osobola omukubira naye teweerabira kigambo EKTV kubanga bw'onookyerabira agenda kuteeka ku layini omalayo ennaku 2 nnambirira ng'okyali awo naye bw'omugamba nti EKTV agenda kussa mu ba VIP olwo yanguyirwa ensonga obeere nga tosimba layini kakati nno mwettanire ebisigadde abikumalire kati nga tugenda mu maaso nga bw'olaba akatambyako mu bufunze omusajja RCC ow'Essembabule oba muyite RDC abantu lye basinga okubeera nga bamanya
ono yakiguddeko. Jjukira nti abantu bano bateekebwa mu bitundu bino okubeera mbu nga bakiikirira mwami Museveni era mbu nga bano be babeera bakulira security mu bitundu ebyo gye babeera bateereddwa. Kati omusajja ono Essembabule ampuliriza yamaze n'akigwako. Jjukira nti abantu bano bonna be bamu, ayafa n'eyasika bonna be bamu. Omuntu akiikirira omuntu ensi bwe yakoowa asigala nga naye y'omu n'oli abantu nga bamulaba ng'oli. Kakati no musajja ono waliwo omukuŋŋaano olumu lwe yabaddeko era mu miitingi eno oba mu nsisinkano eno mwabaddemu abantu ku mukolo guno gwe yabaddeko, wabula bwe yamuse bw'atyo okwogera abantu kye baamukoze kyenjagala olabeko. Era bino bikyagendera ddala mu maaso, si kwono yekka wabula n'abalala bangi bigenda kubeera nga bibatuukako. Okutandikira kuba MP mwalaba ekyaga kutwa akagabo. Kati ono ye takyalina waasobola kwogerera yadde okuyimirira nti akolole mu bantu, kubanga abantu baamuzira baamugaana. Kati ne ba RDC ensonga y'emu, abantu batandise okubagamba nti twabakoowa mmwe ne mukama wammwe mwenna mufaanagana, ebikolwa byammwe mwenna bye bimu, tolina ky'otugamba, tolina ky'otunyigayo, twesonyiwe tuviireko ddala kubanga ebitunyiga bingi ffe nga bannansi, naye nga mmwe muli ku misaala mweyiira, naye nga mmwe muli ku bicepere mweyagala, naye nga mmwe muli mu mmotoka za SC mweyagala, naye nga mmwe amamundu ge musuza agabakuuma, kyokka nga ffe basajja battu tukaaba neekuba ennyonyi nga tetugiraba. Kati ebigambo bino omusajja ono yagezezzaako okulwanagana n'abantu, n'agezaako okusirisa abantu, naye ng'abantu bafuuse kagumba weegoge, ng'abantu bagamba muganda wange Kakeeto ng'abantu bafuuse kagumba weegoge, bafuuse buteerere. Kakati n'ebigambo bino njagala buteerevu nnyo nsooke mbikuwe omusajja ono ng'aswazibwa. Bwe tukomawo ate mukwano gwange lwogome naye kansooke nkugyewo mulongo waswa. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Okulumba gavumenti n'olwekyo mwabali mu bibiina ebyo bwe munaagenda mu maaso n'okukola embeera eyo ate ng'abaana ne muteekayo si bammwe, mujja kuleetera abaana b'abannammwe emitawaana ate nga mmwe muli ku chipusi ne chikeni mulya. So n'olwekyo bwe muba mukola ebyobufuzi okuteekamu effujjo mukikomye. Bwe mutaakikomye amateeka gajja kubakwatako. N'olw'ebigambo ebyo mmaliriza nga mbakubiriza mwenna bannamasaka ojja kubakerereyo, naye ng'ekiri ku mawulire ekiri mu nsi buli yenna akiraba nti abantu abali mu ludda oluvuganya abamu bateekateeka butemu kulaga baana b'abantu babatumize mu butemu ate bwe bakwatibwa bo ne batta eno mu beeyita nti babalumirirwa ate nga be babatumuza obutemu ku bitongole naffe ebikuumaddembe. N'olw'ebigambo ebyo ojja kwebakadde omukisa guno okubabuulira nti bwe muba muli mu by'obusuubuzi mweyise bulungi, bwe muteeyise bulungi amateeka gajja kubakwatako. Njogedde bino kuba Katonda n'ensi yange wasoloma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kakati nno bino ng'omaze okubeera ng'obitegeera eby'omusajja yakaguddeko okwagala okwefuula vumbi ne yeesiba ku bantu ne bamugamba osaaga na muliro naye eryanda lyokya. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'olaba omusajja ono ali ku sikuriini yo ampuliriza yasunsudde ensonga nange bwe nabadde nenzikiriza nti kituufu byayogerako byonna bye bituufu ebiwedde emirimu, kubanga abantu bangi twalabye nga bali mu political parties
ez'enjawulo naye ng'ekisinga obukulu ekitwalayo abantu bano kufuna bufunyi nsimbi kudda waka kuwuddiisa abantu nakulaga nti bakola nnyo n'okubalwanirira naye ng'amazima amatuufu abantu bano aga Katonda mu ggulu tebakolererangako bantu tebaagalangako nsi yaabwe wabula nga kye basinga okwagala kwe kwekkusa n'okwagala okubeera ng'oboolyawo bakuumira mwami Museveni mu ntebe ye. Kati omusajja wuuno agamba nti omuntu yenna naddala ali mu kibiina ekya National Platform bw'obeera nga tosobola kukkiriziganya n'amateeka ga kibiina ng'ekibiina bwe kigamba tewali kulya nguzi nga gwe nguzi esinga okuwoomera okusinga ekirala gwe bakugamba oli bayibayi oba oli munene oba oli wa kitiibwa oba oyagala oba toyagala awo wanyuwaywawo olugwe biba bikulemye nga tukugobye tukuwaka bbayi nga tukugamba weeraba. Era abantu bangi nnyo abadde mu bibiina nga balowooza nti ebibiina byaffe nga NUP tujja kutambulira ku ntoli zaabwe so si ku ntoli za kibiina. Kati okusinziira ku bigenda maaso NUP ekutta omumuli bamaze okubeera nga bakakasa nti mu ggwanga Uganda kyekibiina kyokka ekikulembera omwami Kyagulanyi kyekibiina kyokka ekivuganya NRM kyekibiina kyokka ekivuganya Museveni wadde nga muno okusinziira ku bigenda maaso mulimu empulunguse mulimu ensolima mulimu bambega abaasigalamu naye nga babegera mwami Museveni. Kaakati nno emitwe emikulu egya mwami Kyagulanyi gyatambula najjo tewakyaliwo kusitira muntu n'omu ku liiso tewakyaliwo kusaaga tewakyaliwo kusinika mannyo. Omuntu yenna ateekawo embeera yonna neeba nga tekwatagana na mbeera ya kibiina ateekawo ebibye ne biba nga tebikwatagana na kibiina oyo amaze okubeera nga asibulwa oba ayagala oba teyagala okusinziira ku biwona. Kati mwenna mbalaba Batwa Kagabo mwenna mbalaba Babedi Bwanika abasajja Matthias Mpuuga Jimmy Lwanga bakwagala bangi bonna abajjanga ziri ngansolima bakazi bwe Bashiri bonna abasajja babagambye tugenda bateekako abantu wabula olw'amawulire agafulumya amalala genja okubulya mu katambi kaffe akaddako gano ganjawulo gano gatiisa ogenda kutya ensolima. Political parties ezo zirina ebigendererwa ebyenjawulo n'emiramwa egy'enjawulo. Gwe bw'obeera mu kibiina nga kirina emiramwa gyakyo gwe nga tokkiriziganya najjo oba ng'oyagala obeere muli munda ng'ate okola birala ebyawukana ku miramwa oba olina okufuluma ekibiina ekyo ogende ideas zo n'ebirowoozo bye gye bisobola. Yes. Mpuuga ne gurupu ye Babedi Bwanika balina endowooza zaabwe eziyinza okuba nga zaawukana ku bukulembeze bwa National Unity Platform. Kyuvola abaafuluma ne bagenda ne batandika DA. Essaawa ne batandika Democratic Alliance. Oli coordinator ono mwogezi ono biki mubimanyi byonna bannamawulire. Then wabeewo bammemba ba NUP ababadde basazeewo batule ku fence. People like Ntwatwa Joyce Bagala takulaga nagenze mu ekitegedde tabeerayo. Kati abo be bantu mwanga Kivumbi bagamba musaleewo mufulumye oba mukomyewo bwe muba mukomyewo ng'ate mubadde mwekulubeesa ne bali abaafuluma kyetwagala mutuwa apology ekibiina mu kigambo nti bannange twali tukwekulubeesa na bali naye twetonze tukomyewo mu kibiina tutambule ng'emiramwa bwegikola ki. Pia kugamba bw'oba onooyogera ne NRM kirina kuba official. Bwe tutegeera nti gwe wayise mabega w'oluggi n'oyogera nabo oba ovudde ku miramwa gyaffe. Ffe tetukkiriza mu buli bwanguzi. Singa okkiriza ekyo bw'ofuna ssente eziva mu gavumenti nga ziyise mu mitendera emituufu tetulina buzibu. Ze tutategedde olina okutunnyonnyola ng'ekibiina tutekinga position. Gwe n'ogaana okubannyonnyola oyagala bakole ki? Ekirala omaze okulaga nti buno obukulembeze gwe olaba bwa kibogwe genda ewali obutuufu obatandika ewuwo. Abalala abali ababuzaabuza musaleewo tugenda mu byabufuzi. Kiri kyeyagambye nti constituency ezo ziri vacant. Kituufu mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi buli watalina mubaka gwe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi mu perspective y'owakalu oyagala naawo okole ki? Ojuzeewo. Mpuuga yabadde memba wa NUP nga NUP egambye constituency yaffe kati afuuse wa DA kitegeeza constituency eyo mu perspective ya NUP njereere beetaaga okufuna omuntu wa NUP agikola ki? Agitwala. Engeri y'okudelivaringamu message yabadde ng'ogiraba oti? Politics is etambula nnyo ku emotions ne perception ne sentiment. Bw'eba nti crowd ya NUP gye yabadde ayogereramu bwetyo yabadde ayagala okuwulira message era bo tebakirinaako obuzibu ate akirinaako obuzibu yeggwalowo alina ebirowoozo ebirala
Ebyawukana ku bya. Yes, yabagambye mwabali ku fence mukomewo mu kibiina mwetonde tugende mu maaso. Bwe muba temwetonze kitegeeza musaze line mugenze. Era tujja basimbako bamemba baffe. Kuba tumba temukyali bamemba baffe. Kale ng'owumba katono. So, ebibiina by'obufuzi ebingi tulina okuyiga nti ekibiina kya FDC kiri mu competition n'ekya NUP, n'ekya DP, n'ekya NRM. Don't we have a united opposition? No. Idea teriiwo kyobulambu wakigezezaako tufune candidate omu ne kigaana nti because ekyo tekikola mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi. Kale tugenda kuwummulamu katono tukole ku ssente tukoma. Kitalo nnyo era kya nnaku okubeeranga omugenzi Muhammad Segirinya musajja wattu yawummula dda era nga yatulekera eŋŋombo n'atugamba tetugambanga nti wummula mirembe wabula tugambe Segirinya towummula era kino kyeyayogera kyandibanga of course kyatuukiridde okusinziira ku ebyo ebigenda maaso nga bijja biddiringana ku musajja ono omugenzi Muhammad Segirinya. Jjukira nti ono bwe yali yakafa okuziika kwe kwatwala ebbanga yamala ennaku 67 ng'omusajja akyali ku nsi era omusajja ono yaleka akakwakkulizo n'agamba nti President Kyagulanyi Ssentamu mumuwange essaawa 5 ng'ayogera ate bwe zibanga tezimumaze mumuwongeranga obudde obulala n'ayogera singa mbanga musoose okufa era mu kufa kwe mwami Kyagulanyi yayogera n'agamba nti njogeddeko eno essaawa n'olunaku luddako n'ayogera essaawa n'olunaku luddako n'ayogera essaawa paka lwe yamalayo essaawa z'omusajja. Wabula bino byonna ng'obitadde ku mabbali twalaba mu kuziika bwe kwatuuka Katemba eyali omuyitirivu ennyo era obunkenke obwali obw'ekitalo ennyo obwaliwo nga mayiti abasajja ba gavumenti baagala okugibba olwo balage nti bafaayo nnyo ku mugenzi Muhammad Segirinya wadde nga yabeerera omulamu tebaamufaako tebaayagala kumanya mpaka kutuusa kufa ng'omusajja ono tebamufuddeeko. Kaakati nno twalaba ebintu bingi nnyo omwali n'akasajja kano ka Luuswa Luwemba era Luuswa Luwemba ono yavaayo nnyo n'alagirawo nnyo nti yali nnyonyo ne Segirinya wadde ng'ono yamwogereranga naye abakyala baagamba nti ono y'omu ku bantu abali ne Segirinya naye nga Segirinya tabakkiririzaamu. Wala bino nga bigenda mu maaso twalaba okweyawulamu ne mu kalulu era omusajja ono yawakanya ekibiina ng'ayagala yeesimbewo ye nga ye ku independent ng'awagira ba Mathias Mpuuga ne Parliament ng'ekulu ya Speaker Nita Among be baamuteekangamu ensimbi mpaka nakati bwe twalaba ebyavuddeyo Muhammad Segirinya eyafa nga bimwogerwako kaakati Comrade munne bwe baasibwa amayidwa nga Alan Sewanyana era omusajja Mathias Mpuuga yavuddeyo n'ayagala adifendinge naye nga byonna byadifendinga mukwano gwange mpuliriza buugi bwerere majani ku buugi. Kaakati nno n'afunanako n'ono omusajja amayidwa nga Luuswa Luwemba kati omusajja ono Alex Luuswa Luwemba eyeefuula omusiraamu olw'okuba yalaba ng'akalulu kengedde akeekawempe ng'alowooza bannakawempe basiru mb'olw'okuba asiramuse bajja kulonda ye kyannaku nnyo nti ono y'omu kubaasiba ekkira era yakakasa nti abantu b'ekawempe tebamwagalangako yadde eddakiika n'emu nga kino kiraga nti ebikolwa byo by'okola bannansi baba babiraba era ebikolwa byo bye bijja okubeeranga nga biraga results zo ne bw'obanga weesimbyewo results z'ofuna zijja kuba nga ziva ku bikolwa byo ebigambo byo enneeyisa n'oyogera otya kiki ky'okoze kati abantu kubasinziira oba olyawo ne bagamba nti ono mutuufu ono si mutuufu. Kati omusajja ono yavuddeyo ku nsonga ze zimu ez'omugenzi Muhammad Segirinya mufujja okuleka omusajja omulemirembe era ne baddamu ne balippira. Jjukira nti ono yali yafuuka dda mulambo nga yasirika dda okuva lye yagwa mu kalulu ne kamukuba n'enkona n'enywa n'asirikira eyo. Kaakati nno baawadde empisibwa Ssentala okuddamu okubeera nga bamuzuukusa. Kati omusajja ono yavuddeyo nga bamuwadde eddimu eddene omusajja Mathias Mpuuga ery'okumudifendinga naye nga bannayuganda bagamba omala bya mbulago omala bya biseera. Kaakati ffe tutegeera bulungi nnyo ekigenda mu maaso ku nsonga eno. Kati ebigambo bino byonna ng'obigassegase omusajja abiwumbyewumbye n'abireeta mu mbeera bweti tubiwulire. Ogamba otya mwana wa maama ono nnuwa mutwe nga bulijjo. Omuntu omulimbi omulungi alina okuba nga mujjukize mulungi nnyo kanga kuddimu. Omuntu ng'oli mulimbi mulungi olina okuba nga ate oli mujjukize mulungi nnyo. Mathias Mpuuga Nsamba ogezaako okulaga ensi nti gw'oli mulimbi mulungi nnyo ow'ekyasa kyokka ate toli mujjukize mulungi kyova olaba osanga weekubye engalike. N'olwaleero gwe waleesa kkubira ekidefensive Luuswa Luwemba naye alwana nnyo okulaga nti mulimbi mulungi kyokka ate si mujjukize mulungi kyekyennaku. Kitalo nnyo kya nnaku nti olwaleero nalaba Segirinya Muhammad
musajja tulemye okumuleka awummule mirembe olw'okuba abantu abamu bannakigwanyizi abakyayagala okukozesa erinnya lye okuyisaawo ebyabwe n'okwongera okulwana NUP. Luswa Luwemba Muhammad wavuddeyo n'ogamba nti waliwo top boss mu kibiina kya NUP eyaleeta criminal summon letter n'agiwa Honorable Ssegirinya Muhammad agisayiningeko. Nagambye obutunuulire embaata eno omuntu eyeeyita personal assistant PA ow'omubaka ate era ng'alwana oba abadde alwana kulaba ng'agenda mu parliament akiikirira abantu tamanyi technicalities ziri under criminal summons. Kyanaku kale katugende wano ndi wano okutegeeza mwana wa mama technicalities ziri under criminal summons ziri weziti ti criminal summons zonna zirina kuservingwa on individual basis. Nti omuntu gwe baagala okukola okunoonyerezaako oba gwe baagala yennyonnyoleko gwe basaavinga omulala gwe balina okusaavinga singa aba taliiwo omuntu oyo gwe baagala ye munnamateeka we gw'oyinza okuyita lawyer. A case study katugende wano mu nsonga ya Honorable Ssegirinya Muhammad. Honorable Ssegirinya Muhammad criminal summons zifuluma okuva ku CPS Masaka zaali public. Uganda Police Force ya publishinga blogging stations ne zikiteeka mu public domain buli omu n'akitegeerako n'akimanyi. Naye Honorable Ssegirinya Muhammad teyali mu ggwanga, yali Amsterdam, yali wabweru wa ggwanga. Naye nga bwe nkugambye nti munnamateeka we asobola okubeerawo. Ffenna tumanyi bulungi ani gwe twasooka okulaba nga munnamateeka Honorable Ssegirinya Muhammad mu misango gino emijojo eteke yali Ssaalongo Erias Lukwago. Era Honorable Ssegirinya Muhammad bw'akomawo wano nga bwe nkugambye Honorable Ssegirinya Muhammad mubaka wa NUP ate Honorable Ssegirinya Muhammad mukulembeze ate emisango gye baali bamujwejwetekekako yali akimanyi nti teyagizza teyagikola kubanga bayira time n'emisango egyo wegigambibwa okukolebwa Honorable Ssegirinya Muhammad yali wabweru wa ggwanga. So Honorable Ssegirinya Muhammad teyalinamu kwesikamu kwonna lwaki aba tagenda ku CPS Masaka kweripotinga. Era mwamulaba bulungi yatangulula ebigere n'agende Masaka ku CPS ne munnamateeka we Ssaalongo Erias Lukwago. Ekyennaku Honorable Ssegirinya Muhammad teyasobola kuvaayo Masaka ku CPS ya detailing ebyaddako byekyo bye twalaba. Akesi stade okukakasa kino Honorable Ssegirinya Muhammad ng'ali mu kkomera ekigo eyali mobilization secretary wa NUP era we bavuganya ku kaadi Suleimani Kidandala. Honorable Ssegirinya n'amutwalako kaadi Kidandala n'ajja independent. Kidandala yagenda mu kooti n'ateekayo okuwawaabira n'ateekayo omusango ogugamba nti Honorable Ssegirinya Muhammad talina mpapula za buyigirize era tasaanidde kubeera mubaka wa Kawempe North, talina mpapula. Bayira ttemu Honorable Ssegirinya Muhammad yali mu kkomera. Njagala ombuulireko uwa kooti ki walaba oba mulamuzi ki gwe wawulira ng'asomera Honorable Ssegirinya Muhammad omusango gw'okuba nti talina mpapula za buyigirize. Kidandala gwe yali amuwawaabidde. Era ondage kooti ki Honorable Ssegirinya we yayimiridde ne Kidandala nga bali mu musango ogwo. Of course tulinawe wagulaba n'ekiki ekyaleetera ekyo obutabaawo nti Kidandala ya failinga okusaavinga Honorable Ssegirinya Muhammad. Ya failing okusavinga Honorable Ssegirinya Muhammad summon letter. Yansonga Ssegirinya yali mu kkomera ate Kidandala n'atasobola kufuna access ku munnamateeka wa Honorable Ssegirinya Muhammad. Okategedde ssebo. So bino byonna ogezaako kwekubangalika, ogezaako kutambulira mu bulimba. You're the same man yavuddeyo n'agamba nti Honorable Ssegirinya Muhammad teyakyalibwako. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'ali mu kkomera. It's on record. Kyonna kiri mu public. Ng'ennaku z'omwezi 18 October 2021 His Excellency Kyagulanyi yagenda mu kkomera ekigo era n'alambula ku Honorable Ssegirinya Muhammad. Luswa Luwemba bantu mmwe simanyi temutegeerekeka. Odda otya kulinnya gy'omusajja gwe wali oyita kyaliwo nfanfe ate n'oyagala okulirwanirako entalo olw'okuba bakukozesa. Ekyo kikyamu bwefufululu bwefu.
oyongera kwennyika mu ttoomi, oyongera kwokya na kwerabisa. Ate oluusi olumu mba mugenda kujja okutunako mu kamera okutambuza obulimba, mukoleeko ku kayisaati akatonotono. Ni munaddawo ensi ng'ebategedde, kubanga buli lukya mwongera kweyambula. N'abadde ate abalinako akakunkuna agenda kukakasa nti abantu bano ddala babi nnyo, babi ddala. Kakati nno ebyo ebigambo bya musajja oyo ampuliriza amayiddwa nga nnuwa mutwe, ate nga y'omu ku bafuutu soja oba oliawo bakomuledi baffe betwambule nabo ebbanga eddene mu mirimu gino egy'enkyukakyuka. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, kanso Erias Lwimbaasi Nalukoola ono nga yaddira mu bigere omugenzi Muhammad Segirinya wali e Kawempe North, ampuliriza yakyaziddwa ku BBS Refina. Wabula omusajja ono yasunsudde ensonga abaali balowooza nti omusajja wakusaagirako busaagizi olunaku olwajjo baategedde nti ono si mmere, si bugaati kulya, tezibangako chipusi. Ono omusajja mmekete yennyini ziri ezaayogerwako, era obwongo bw'alina bwesera, wabadde omugaati gwa bbata. Nayagala okubeera ng'agezaako okumuvuvuba, naye omusajja mu busirise bwe oba mu bukwasi bwe obw'empola yalaze omusajja ono nti ate ggwe okyali wansi nnyo ku nze wadde ng'onsinga obukulu, naye amagezi agange ate ng'ayina gasingana gago. Omusajja wuuno ebigambo bibino nabyo biwulire, ampuliriza ojja kakasa. Nulira abantu ab'ekibiina ekimu ng'omu agenze ku mukolo oli mubaka wa parliament wa kibiina kimu naye nga ab'ekibiina kye bamugobe gwe genda vaawo batwalaganya Honorable Njiwalana Christine Ewa mu Buddu eyo ng'agenze okuziika omubaka Aloysius Mukasa. Namulaba nga bamutwala talinnya, waliwo omubaka yali wa FDC naye bamuwalampa. Tukulu ebyo biraga ki? Twakagabo naye yali ayogera ku lwale namuga twala eri biki ebyo biraga ki era ani avunaanyizibwa era tubinogedde ddagala? Nsaba nzikirize nsooke njogereko busonga butono kwebyo ebivudde. Honorable Munyagwa. Mukama wange Honorable Munyagwa. Ekisooka ku Honorable Mpuuga. Bwe nali nga ndi mu kuvuganya e Kawempe North Constituency, nafunanga amaloboozi mangi nga baŋŋamba tobeeranga Honorable Mpuuga. Nze naye nze simanyi ki Honorable Mpuuga kye yakola okutuusa lwe nawulidde ebigambo ebyo biri ebyogerwa eby'emiliyoni 5 n'ebirala. Buli omu azze abiwulira abimanyi. Naye ate ekyo ekyayogeddwa ate kyankubye wala nnyo. Bwe kiba nga kituufu kyakwejjusa nnyo naye kinene. Simanyi kubanze sirimu abo abalina okumanya okutuusa lwe byavuddeyo ababyogedde abatwala mu kooti nga bwe wabiwulidde. So byesisiwaza. Ekirala atuvunaana nti ekibiina ky'NUP tekigasse opposition. Naye bwe mba nga mbuuziza Honorable Munyagwa ono olwaleero yali mu kibiina ky'opposition. Yabaffe ebibiina by'ogamba ebiri mu opposition proper bw'oba obyagala ddala ebbaluwa ogiwandiikira ani nga gwe NUP. Kati tutandike n'ekibiina kyo tuwandiikira ani Katunga. Okyali wa FDC oba oli wa kibiina ekipya ekitannaggwa kutongoza. Mu UPC tuwandiikira ani? Mu FDC tuwandiikira ani? Mu DP tuwandiikira ani? Opposition tijangu tuteeseemu. Okalabyako? Nkalaba naye bwe bikusobera bonna bawandiikire. Abaye biwayi kiriga bonna muli opposition. Aliwo opposition gwowandiikira okusinziira ku mbeera nga bwetambula kaakano. Kuba opposition eyaddala be bantu baffe abakooye okuyigirizibwa. Bw'onoogenda ku bibiina by'obufuzi sebo kino ekiseera kye tuliko kirala si kyekiri kyoyogerako ekya Dr. Kizza Besigye we yakolera bye yakola. We yakolera bye yakola mukulu Nobert Mao yali tannasayininga ndagaano na General Museveni. We yakolera bye yakola mwali temunnafuna njatika nga bw'oziraba Katonga ne Najjanankumbi. Kugamba waliwo enjawulo.